Rain ekintu yakiri mitambo omusoyisoi Dr. Rita ogamba otya Dr. Rita ano bamwita Sakozi ali wano n'entambi kiri kitya Dr. Rita ebitabo byebale amina kakati Rita waliwo ensonga ze watadde ku mutimbagano za Rain ensonga zino ziri zitya ne Shamim Malende mikolo mwana wange gobadde mikolo gitya tunda kwanzo nenga tubona emikolo jenge kajje javiiriddeko omukyalo okutikka ebintu byonna ewooli Sebunya anti impideli kirayira bawukanyuza obwenzi yabawukanyuza kati naye gayi ye talina buzibu gayi ye ngomu baba talina buzibu wadde amuwa ekitiibwa era gatulina interviews mwami ayogera kana mukwata wadde gwa mistake ne interviews questions aziddamu bulungi ng'omuntu yonna yakubuuza tamutudde mu booti naye ayina ebyonjuloko olaba ali mu peyina tatala muteeka mu booti nsoyo mubande kino mulungi era olaba amukuba negumbawumbako like with respect which is a very nice thing era omusajja mukazi anaindika n'oyo gayi ojja kuba afuna ekyafa mu nalinage naye nga lwakuba ye omukyala abuukabuuka nnyo mu bed anyonyola oba luyita okolera Zahara Luyulika nga mwagala kummesa Malende kaadi You can actually might even think there's one more. I think I always get balance in there. Nenda koma wano ndeke nini ngendo kukubira era ndagala nkunte on namba reach abateganga ngo ngwende olwo meeting zatandise meeting era zituula wa ez'omukolo bannaayo bakukuta banna kati omukolo oyo gunaaba yogenda kugira ku side ki Rain si mufumbo Rita nawulira nti Rain mufumbo kino kyazze kitya bannange so Shamim yetwalidde kiwedde gano gankubye wala oba Shamim Malende jasiroya wa Rain ne balowooza nti baawe beyagala
estate manager, estate lawyer, estate neyanza Rita webale nnyo webalire ddala. Nange kangezeko kukubira Mr. Lubega, Mr. Rain. Kubira ku Rain. Akiralifying. Banna. Tuwulidde side eri. Bannange. Twaga tuliye ne side eno tulabe. Oba anaabako kyayogera. Kubye essimu eno kuva ku makya tekwatibwa. Kubira Rain. Kubira ne bawase kajjo. Ani? Yesebunya, Sebunya nga batabuse. Bwe ababiri batabuse. Oba ali ku ground yano afefeta kalo. Kuba nalabye ate omukyala ali mu kooti ekawempe ku byaba Edimoto. Tugezaako okufuna Rain wano. Rain anaakwata. Yiyo omugirabe essimu. Temugamba nti nkubiddemu Maulana. Rain ogirabe essimu. Nagandi, ule Maulana, pozi Maulana yayita mu bitooke. Yayita Eka wano ku Michael abantu bayinza olowooza. Okubidde Maulana. Fe tugezaako okubira ensonda zonna. Kankubire munne munywanyi we. Bayinza otulyako emikolo. Kubira mukyala Maulana ono ayinza okuba Mairaini waali. Mubuuzi kubanga Maulana yalibwa wano, Maulana Kasozi. Maulana yoli ayita mu bitooke. Kamukubireko. Ogenda kubira Maulana? Kubira Maulana. Aga tufune ensonda zonna. Ensonga ezo nga zibayisa nnyo. Ono yanzigiddeko awo. Bali mu lihaso, bali mu meeting ya mukolo. Nkubire mukyala wa Maulana oba? Mubuuze nti bannange nga tuwulira emikolo eno. Nkubireko mukyala wa Maulana. Mukyala wa Maulana onkoze ki kino? Maulana ali eyo. Twagala mubuuza bya Maulana. Tukoze buli kimu. Baddemu awo. Kitukozeeko tukoze ani omulala. Kankubireko banne bali nabo mu kisaawe. Azokubire Madrat. Nzoba. The best man. Aliwa Madrat. Rain yajjeko amasimu aliwa Madrat. Nonya Madrat. Esimu zinaakubika. Nonya Madrat oba Kiko. Kubira Madrat. Gwendiko wano. Naye teyitira muddala. Kubira nonya Kiko. 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 Webigaana tunoonye mukyala wa Kiko. Bannaye. Tutuuseeyo. Mukyala wa Kiko. Kiko. Mukyala Kiko. Oba Sozo. Sozo yabeera nabo. Sozo yabeera ne gundi. Tibatulyako emikolo bannaye. Emikolo gino. Rain yenyini takwata. Takwata. Maulana talabikako. Takutte. Kubira ani awo? Sozo. Kubira Sozo. Sozo ayinza okuba amanyi Madrat. Amanyi Rain waali? Baani aba comedy. Tuba tunoonyezaamu be tusuubira okubanga emikolo bagimanyiiko. Alex Muhanji yabapangisa. Kubira Alex. Kubira Alex. Bino ebintu balakanjwanjwa. Aba bajweteka. Sajja bamujweteka mbu agenda mu mikolo. Sha. Comedian bonna banga tebamanyi ekisoboka. Ekisoboka. Alex. Kubira Alex. Mr. Alex. Hello. Hey. A very good morning. Good morning. Yeah, this is Frank Ntambi. Hey, kulikayo. Navayo ndi wano ne Farouk Sarkozy tu recording a show yaffe Gossip Live. Tuba twagala kwebuuza bali Rain omulabako eyo. Eyo kuba tugezako omunoonya batugambye emikolo gigenda maaso wakati we ne Shami mu Malende temutulyako emikolo Alex bannaye. Ate omukolo bate bakwise era bajja gukuliyako. Gwe guwuliddeko. Bireke tugenda kunzijja mu kigambo kyonna. Alex Mwanji temutulyako emikolo. Temutulyako emikolo ssebo. Emboozi yatandise ejjo mugituusiza ku mukolo olwaleero. Ekigambo kyafulumya ejjo. Olwaleero muli ku mukolo. Kubanga mulina bungi. Bagambye mbu gwe
gwe ali mu mukolo wakati abaye mubeere bulungi oba tubuuze Madrati Muhanji atidde buli muntu atidde noonya Madrati wange noonya Madrati abadde ffenna mu bidongo ejjo mukolo ani ali mu ffenna mu mukolo bidongo ne Madrati ono Madrati n'essimu y'akasajja kano akawanvu teyita kani kano ka Madrati kasajja kano kansumbuye ekiro buli omu agamba omukolo tagumanyi ne Muhanji akkiriza gye guli teguli Muhanji yagambye temujja kunzijjamu byangu manja kitegeeza kitegeeza essaawa yonna batulyako emikolo kubanga temutulyako emikolo na kubire Madrati we bali mu kisaawe kyekimu kati yeebasa olutulo omukyala wa Mawulana ono nandimuzeemu n'atubuulira buli muntu ayita bali emikolo the comedian kyawa abalala nsooka enziremu mukyala wa Mawulana ono omuntu akutti temutulyako emikolo kubanga Airtel customer you're calling is on another line. okutyako Please emikolo wait. ani ategese kiko kankubire The kiko Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. atakwata ajja kuba ti omukolo gwa Mawula gwa Rain ani ayinza obuta halo Hello. kiko Yes. oli otya Yendio gamti. ntambi wano Esebo. webase Chiristya. muli mu mikolo eyo mwagala gitulyako egya Rain Mikolo jitya. tonnagawulira ndi wano ne Farouk Sakozi ku Gossip Live tugezako okukubira Rain tetumulaba tunamubuuza mmwe bannaye emikolo gizunga bawandiise buli wamu nti no bannaye yalina omuntu waffe mani MP w'e Kampala netugaba baleete mutulyako emikolo baŋŋambye gwe best gwagenda okugira wano Olaba nga bw'obiwulira. Nange bwe mbiwulira era mba nja kukubira Rain oyo. Mugambe ensonga ze zimu yiyi lwaki otulyako emikolo nga totubuulidde kubanga ffe yandibadde asookerako okubuulira ne tunekaanekana naye nange mpulira biwulire naye nakoma mulaba mu kyepukulu aye twali ku sipiidi tetwabyogerako temwabyogerako ensi yonna eri ku bunkenke yeebuuza ekituufu kyekiriwa naffe tetumanyi kituufu akamunoonyeeko mubuuze ngenda kuwa amawulire amatuufu amina taata kale kyakabi kale oyo kiko kubira Moti teka muzi oyina esimu ya Moti omubalanguzi tali kumpewo comedian bonna ne babeeranga omukolo tebagumanyi kijja kitya kubira Moti uno mweri tata koko kisoboka You have dialed cannot be reached. ataddemu koodi kamunonya wano ku WhatsApp ani omulala asuubirwa okuba mu mukolo guno Mawulana ate Mawulana mpozi ya okubidde takwata Mawulana aba takwata maliyaki naye maliyaki gina boka ogenda kubira maliyaki kansoke nkubira Moti tekisoboka Moti omubalanguzi maliyaki abasinga n'essimu baaziggyeko kyekiyitawo noonya maliyaki sini ya Moti teriiko noonya maliyaki kandabe maliyaki wange wano kubanga noonya maliyaki kijja kitya ng'omukolo guno ani omulala Muhanji waaba nje maliyaki gundi wano kandabe oba naakwata essimu wano ani Rain anzizeemu ndabe abadde agamba ki
Maulana yabadde ankubira. Maulana yakuba. Maulana yabadde ankubidde. Oli yamaze. Maulana agamba ki? Kandabe. Oba yasuze wa mukazi we. Katumubuuze wano. Tuli mu kwebuzaabuza abantu bano. Maulana. Owai. Hello. Maulana. Nedono manager mutawe. Manager ogamba oti. Ndikiya kyo bro. Kakati tuli mu kukola show ku Gossip Live. Tube twagala clarity eya Rain naye tetumufunye ku nsonga ezigenda mu maaso. Rain ali mu shooting siba ezo kutamu. Mbadde manya ali mu meetings za mukolo tulaba gugenda mu maaso temwagala tuwadde kakadi. Kolo kyate. Omukolo gwa Rain. Ogwawa. Ne Shami mu Malindi bannange. Kabade bimanyi. Tata. Bimanyi. Omanyi ki? Gwo ki ky'omanyi? Bankulimbye ge mazima. Tonnawulirako? Nze nsembiyo kulaba Rain ku makya nga tuva kukola jjinja. Sigaye muno gwa leero. Guli mu pipeline nti ate guli private. Bannange nedda. Si bituufu? Gwe manager olina okuba ng'oli mu position okumanya ekituufu. Gwe manager w'aba comedian abasinga mu ggwanga. Gw'olaba omanyize byesimanyi kati awo eggwanga ligenda bannange. Olabira. Mbadde sidabiwulira kubimanyi. Tonawana kubiwulirako wadde manager omulamba. Amawulire gaba bootekidde internet yonna. Mbankulimbye entambi. Mazima sina kimmanyi bambi. Kale Rain omundabire omugambe mugezezzaako mukubira ka clarifying kuba story yo abantu bali mu kugipika wano fe mulimu gwaffe kubanga tulize engizo. Oba story wali wajisasula kibanya. Abantu bigambo babijjawa. Onna. Kandi mukubire ko Rain. Kale. Nako nekimanya ali mu shootings akedde mu bende bambi alabi. Gondiwa. Luwero, kede Luwere baina shooting. Naye manager bajja kulyako emikolo. Mutawe. Ndi? Tekiriwo. Ndikiriya kyekire. Naye ng'oyogera nga Rain. Bampita Mutawe Abdul Nasser. Ono Rain naawe Rain. Wallahi si Rain. Nigwe. Ate omuntu amala okulya ya Allah n'osigala ng'okyabuusa. Nedda katutwale ekyo. Naye nga kiri kitya Mutawe? Ndikiriya kisa kozi. Akalulu ku ground kiri kitya? Bannange Rain. Ate kati yo ne propaganda bamutandire ebyobufuzi. Tobiyingira akabunga mutima gusibugumu. Kati propaganda atandise. Omuntu ayinza okuwa obutwa wallahi. Fe omulimu gwaffe. Kubanga tubabuuza bonna yatukubidde ba comedian bonna nti omukolo tebagutulyako ffe tukoze ogwaffe. Abambi nedda tawe. Naye nga Mutawe. Bw'ali muzee. Lubaga ground kiri kitya? Kubanga maanyi nnyo baba gwe kyoba omanya yasinga era kyoba olaba gwe banoonya ye wakabi waayo. Yoba abataddewo emboozi. Ye taata Lubaga. Taata Lubaga. Era bannange sakozi tugenda kweyagala wallahi. Ate kati bwe tutawagira mmwe muganda waffe mmwe betumanyi. Kabalabe kwemupya omutuufu e Lubaga. Kuba oli wabeera mama Kampala ono nabeera taata Lubaga ebintu biba biggwa. Mama Kampala. Mutawe. Abula mukubira ku Rain mu mutonyeeko. Kale Mutawe beera bulungi. Nedda bose longanda pulidde nga Rain bannange. Baganda bafe abatuwuliriza. Oyo abadde Rain oba Mutawe? Rain ye buli saa bakita abeera mu character. Amanyi Rain comedian. Tendibana twogedde ne Rain. Enamba okulidani. Nkubidde Rain. Agamba Mutawe yakutte. Anategeera nti ono sakozi. Kapere ono agumanyiko. Tumukubire Kapere. Anoonye Kapere. Atala nnyo okumanya ebiri ku ground. Kapere y'omusajja wa ground. Kapere. So se Maria ki? Soke Kapere. Kapere mukubire nono.
abasajja mukolo guno gwa munkukutu bagala tulyako mukolo kisoboka ekisoboka simu temukwata tebakwata masimu Kapere tayinza bbula abasinga bonna yabagambye temukwata kubanga lwaki tebakwata akubira mukyala wa Kapere basaaga enyama lya kiteriiko naye kitaliiko ani omulala Kapere Hello? Kapere Wanje. Palukusa kozi wano Zetule taata wasibye otya. naye Tekigaanye. fiti nnyo Mhm. owaye Wanje. omukolo gwa Rain mwagala gutulyako nga tetumanyi Mukolo gwani? gwa Rain Weni. hey Ate Rain ani gwe yagamba. baragaye muli mu kutegeka mukolo ne Shamim Malende mbu Rain agenda wa Shamim Malende Ani gwe yagamba abaana munnaye mate gubayita. tebakuyise Teri gubayita. tonafuna baluwa Muganda wange Faruku. Nze kisobola genda abantu nga tebakuyise. naye nga gye emikolo wagitegeddeko ngende nkole yose. wagitegeddeko Nze mbimanyi kubanga lweri mubaka wene lubaka. Era muntu munnange wa Nuupu. by the way Kati tubeera ffenna wali ku kitebe. ekitegeeza yabigambako Ye nga akugga wani ngenda waayo kikumbwavu atalina kati akuyite mu kakiiko ogenda waayo. Era abakimanyi tolina ssente. kyaba takuyise Faruku. yayise ani kati Nze nkubule papa. Ebyange biba byange n'ebyoli biba bibye. Baba baana basusula. Balimu olususuze. Rain yakusosodde Balimu ebisusuze. Faruku wali kubanda wange. Tukolayo kagunde. ngenda kunoonyako kati Kapere kankunoonye wiiki eno Andrew Sebunya uliriza the baby daddy to Kampala woman MP Shamim Malende is in shock ali mu kutya ali mu shock ebeera ki kutya nchukwe after learning that the love of his life nga kitegedde nti no mwagalwa we obulamu is going to hold a private introduction kitegerekese is going to hold a private tovola baba madrat abasinga mu saako tebamanyi okay katweyongereyo bino bya Rita Kago nako olwajjo is going to hold a private introduction and that even meetings with her alleged new lover comedian Regan Mugerwa aka Rain omusoyiso ya going on Regan Obed zibadde manyi Obed Lubega awalala aka Regan Mugerwa oba yasiramuka why Honorable Malende has been spotted in family level meetings alongside Rain in secret locations, sparking speculations that the pair are preparing to formalize the relationship. We have learned that Shamim and Rain have met each other's families, which has excited the family elders. Hey, Sebunya came out and accused Honorable Malende has been spotted in family level meetings alongside Rain. Ntalabiddwako ennyo muzirizi meetings ezimalirayo ddala n'abooluganda ku nteekateeka ezo mu bifo ebyenjawulo ebyekusifu ne kibeera nga kyongeramu omuliro mu situation eno olugambo olutambula olw'abaana ababiri okubeera nti nno enkolagana yaabwe relationship bagiteeka ku level eddako ey'obufumbo. We have learned that Shamim and Rain have met each other's families. Bombi Shamim yagende waba Rain, Rain nagende waba Shamim, which has excited the family elders. Nti era bali kugudde balinze bulinzi abenganda. Sebunya came out and accused Council Malende of cheating on him. Wow. Claiming how he has evidence that Malende was being emu bigazimu. Ti Malende babadde bamukola batya? Nti Sebunya yavayo n'alumiriza mbuki nti Council Malende abadde mutambuze. Era mbu Sebunya
mbunga obujulizi evidence banki backinga ensonga ezo azirina bulungi nnyo ezize za Shamimu ne Rain. Bino bigambo bya Yita Kagwasi bya Ntambi. While Mayende has yet directly confirmed the relationship, her recent public appearances on social media posts featuring cryptic captions about new beginnings and laughter as medicine have left many wondering what new thing is happening in her life. So, okusinziira ku Rita Kagwe ebyo byayogedde, wabula ffe tukola butasamuka butasamwoyo okuwulira enjuyi zombi okukonfaminga amawulire gano obutuufu bwago n'obutali butuufu bwago. Tugezezzaako nnyo nnyini ddala okuwuliza ddala omukulu yennyini Rain naye ekyennaku tatukutte ate ne banne bawangaala nabo abamu babimanyi aba tebagala kwogera kubajja mu comment n'olw'ensonga eyo era wekinaaba kyakubeerawo tujja kubanga tukitegeera wekibanga just mawulire gatambula butambuzi era gajja kuyitamu kyekyabawudde bali Sebunya ne gundi Sebunya ne n'omukyala nawulirako family y'omuwala teyasiima mulenzi ono nti bali basuubira nti agenda kubaleetera omuntu omuggumuvumuko naye kiba kyewuunyisa nti ate Rain wabeera nga ye buggumuvumuko myaka bayinza okuba nga benkana n'oli biki kakati awo wakyaliwo akabuuza kangi then n'ekyokubiri sayidi y'omulenzi ng'ali yagalayo ezzadde ng'eyagalayo ezzadde mu Shamimu abeere ng'ekintu bongera okukikwasaganya unfortunately tekyasoboka nakyo ekyo sako n'ensonga endowooza ezaabwe ez'ababiri naye ng'ebiseera ebisinga ensonga y'obutambuze tetera kubulamu unless otherwise kuba walabye omusajja ng'ali mukulaajana nti emmotoka twagamba eno gindekere njiwe gundi abeere nga mpayo $20 buli wiiki kikulaga status y'omwami nti buli kimu kyabaddeko kibadde kya mukyala buli kimu almost okitegeera nti n'omukyala we yajja ng'aleese bakawuula okutikka ebintu mu nnyumba okuteeka ku loolo okgenda teyalina objection wadde nti eno wuma yange nti stove nayo ne bagitwala ebyangwe neri nejjinja erikuuta ebigere nejjinja yalitutte akadomola kano kayita 3 akawuzu nako n'akatwala Shamimu yatutte n'akadomola akawuzu buli kimu oliteyasigaza sapatu zino eza umoja omusajja ne bamuleka ttayo kiba kitegeeza bamulekedde ki tewali kyabadde nakyo wadde okitegeera tewabadde musajja wattu kati bambi bwe busungu bwakola ki bwalina era obulaba mu interview yakoze kana balo kana katabula sukali kana katono akuba tutte webutyo mirawo emikebe gya blue band jade giweddemu jade gikyali mwabadde mugumo gwadde wakati wali kano kamagarini kano ne magarini no mugati gwadde gusigadde mu tosi 3 Shamimu yagalagidde bali nagwo mugusibe abalaka bana abatisi mu firiji jessa gwe badde banyoddeko wali ne bamutwala amazzi g'omunsuwa n'ensuwa yaako ne bagitikka nawulidde n'omudalasini bwe badde n'akadalasini akabadde weebale nnyo nako n'akatwala kisubi ebbinika eno ey'oku kyoto eddugalirira bagitutte wabweru babadde balinayoko n'amasiga gano okyoto kino ekyawabweru n'amasiga bagasitudde tewali kibaleseewo tewali kiba kitegeeza nti omusajja abambi omusajja wattu tabaddeewo olaba nekino ekyuma kyabadde akozesa jimu kino ekirina concrete kino bino ebasitula ebirina kimagezi maganda yakitutte bakyo bakiwaludde Shamimu alimba kubanga bwagambye kokoto yali ya Shamimu bakyo bakiwaludde omusajja bambi tewali kyeyasigaza mu ennyumba anaasobola ogipangisa eyo ale ennyumba ebadde empangise kati agenda givaamu atandika obulamu nawuddeko ayagala kuddayo kwambi mu ngatto gyali addayo mu ngatto kyokali yakoma bbeera eyo nga tebanayo kyakatale owino naye omuvubuka ono naye munenya teyebeereramu ali mukwano naye bakutwala kamajiiko ng'olaba ate kati okole ki bunde paasi ye gye yajja nayo nayo bagitwala kugambye abaganda balina olugero nti ekitali kikyo lwaki kusaba omukono nteekawo embeera totwala paasi yange
Pasi bagitutte. Bagitutte nno lugoye tawule nje bagololera kene. Bagitutte nayo. Negenda. Mbwa engoye ziyabaddemu ziyasigadde. Ziyasigaddemu. N'engoye z'omusajja yageze. Siri ati luli yali yazigula kigambibwa. Shamimu yali yabigula shopping gye bagenda nk'ettake luddawa. Era balona yabitu. Akakululake. Kana kasanyirira mu nviiri akobutolo nedda. Bakatutte. Shamimu ali. Brush. Shamimu ali. Ino obusenya. Olaba ndagala ly'amannyo yali lisigaddemu wana akatundu. Bayitadde mu kaveera ne batwala. Ekikopo ekibeeramu obusenya ne batwala. Kyatwewunyisizza nnyo. Naye alimba. Buli kimu. Alimba. Shopping bulijjo yagula engoye ze. Buli kimu. N'engatto biki? Ddali. Byonna yabimuggyeko. Byonna. Era webanga bituufu ebya Rain. Heroine agenda kweyagala. Ate ekigere kye kimu nakirabye. Kituuka. Naye ndaye. Omuvubuka ono teyeeberera munenya. Asikudenya laavu yamu. Tubayemu nakayimba kasuula ke yadayimba laavu yo yanziba amaaso. Kabaddeko. Kabaddeko. Naye. Kati yasigadde ettayo. Kati oba ali ku buyimba kimusajja watu bwali mu kkuba essaawa zino. Nebeerera eno mu kazigo kange. Laavu eno. Sebunya. Laavu mbi. Love is evil. Spells backwards. Sebunya teyali serious. Yali badde naye omukwano. Yali amanyi nti ono life partner. Life partner. Twagula omukwano gwe gwali guyiika n'okuyiika. Bwe bintu byonna abadde agula ateeka muli. Era ayina ke yayogedde. Nze mbadde mwesugwa nga emmotoka nteeka mu mannya go okulaga. Omugezigezi yenna yena tolina ebimu oteekako eno medicine ntongo. Omugezigezi yenna. Sebunya ono yakulira wa? Badde mu Kampala? Sebunya ono mwana wa Kampala, mwana wa ghetto nnyo. Oba Kawaale eyo oba wa? Akamwana muto. Ndowooza. Yajjukidde okwebikka nga bukedde. Abantu babadde bamanyi smart wire. Ye abadde wa mukwano nnyo. Abadde Santos Senyorita. Abasajja beeyo. Abadde wa mukwano naye bamulazeeko ekibuga we kitambula. Kati Sebunya wamulabyeko ali luddawa? Essaawa zino namulabye addazzeeyo waabwe n'afuna bino ebibokisi by'ennyaanya ebyo mwe yasuze. Omanyi bino ebyeta ennyaanya ebibokisi n'abipanga. N'agalamira n'afuna we yeebegeko oluba. Bwe Wakiso bamugobyeyo bu poliisi bamugambe togeza n'olinnyawo. Mu maka gaabwe amapya. Amaka teyateekako. Yateekako ssente? Tesavaawa munne. Pozi transport twala simaye gitaba material leba gendo balabe. Ku musaala bambi. Ade yamuteeka ku musaala. Twala 2 omwezi. Bannange. Andi kusoma badachi muwe ekirala. Agenda kukola shopping, agenda kukola ki? Agenda kugula mafuta. 2 omwezi simumala. Chola azaba datambulira mu yana motoka gamba mpe 2 omwe a week. Yango zino natengenda zinyo esachi. Yango ne motoka zo tojja kunja vuwaza. Wazo oyagala tagenda zinyo esi. So wato weguli ogwa Sebunya? Weguto gukyali naye yagambye agenda kutaakaka. Kuki? Sebunya mboki. Era weekend nga ku Lwokusatu. Mbuki. Ku Lwokuna ku Lwokusatu. Bukata kakaki. Ayina akakagenda okuta. Era Shamimu wabeera nga mugezi. Nga mugezi. Ate nga kyayagala okuba mutwale mu kooti. Ne political ate kooti bingi biba bigenda okuvaayo talina kikola. Abagenda ku exposing ourselves nnyo. Kyobola nti wadde looya netannaba kwogera ku nsonga nti ngenda muwabira nzirize kino ebingi biba bigenda okubeera exposed. Kale omusajja abawadde ennaku nga 5 okuva we yaba okola interview ku Lwokutaano lwa Mukaaga Sunday Monday leero Tuesday Wednesday weggwerako nga ku Lwokuna agenda kutaayo akaka. Kakaki Yagambye ku by'obulwadde. Nti kiki? Abaganda bagamba gwe wabbanga naye wakusula emiryango. Kibwa AI. Teweebaka. Watu walinga nga kinsini weetinga. Ate mu wiiki eno gye tulimu soma bagabira kaadi. Bazigabe eno wiiki. 17 September. If I'm not mistaken. Onaawulira. Wiiki ejjeeri. Baba. Kano akasajja kagenda munuubula. Kakati awo alina okukanoonya. Oba yandika wadde ssente ne kaki. Era kyekyo muwa compensation fund. Kati alina guvaamu atya? Shamimu.
Kukyasoboka tekukyasoboka. Bagenza okwawukana. Abantu tebawukana mu lunaku lumu ffe tulabe video. Baba bayawukana dda naye nga balinze ddiwe bagamba abantu. So bano ababiri balina okuba nga baali bakitadde ago ge mazima. Bwakayita n'akawasene n'akagamba jangu ogambe nti alina anti kati ono obuzibu mukwano gwe gumuluma omukwano guba gukuluma tegwagala kumanya ssente bwe buzibu obuliwo omwe alina omukwano mulala talina mukwano mulala yakoye ono omuvubuka alina omukwano oli Shamimu ye yabadde yayitamu dda yali yayitamu dda naye nga just they are saving face eri public naye nga alina kumuwooyawo kati kuwooyawooya sigwagala kulagako maanyi kati Shamimu kyalina okuba nga akola kuba tugenda mu kalulu kali crucial whether Shamimu aweereddwa kaadi oba nedda oba wataaba bagenda kujja ku independent bino bikwatagana ne kaadi kuba ndaba abantu babyesibyeko nnyo siraba bikwataganira bino bikwataganira tambi bino ebiriwo tebikwatagana na kaadi kankunnyonnyole kaadi ofa nnyo ku bantu the constituents tesinga ntambi mbeera ndi wano embeera nga ndi mugezi ntya naye nga social life yange sigiwumbyebumbye bulungi tintamiira ndi musajja mwenzi nnyo okitegeera nti woolemererwa okukuuma for example ekintu obutibiringa ekya family ekibeera nga kiri out there they are choosing you so kiteekawo mistrust even by constituents teri muntu ayagala candidate yokubanga aliko scandals ezo bwe zityo so bazeewala nnyo mu bazungu baskande emu bwetu ya child neglect akalulu kakulema oba kitaba kati ne kino omuntu ajja mu scandals zo obutambuze ezo omusajja n'azireeta nga alina ne evidence naki ziba zigenda kukuba Shamimu Ekonde evvannyuma nti naye ekitebe kyali yagadde okuwa its strongest candidate nti wajja ku ground opponent we tagenda kukozesa bintu eyo okumumalininga kati kyekijjamu element ya kaadi eyo Paris no more king because the king bamuwunzise batubadde king kweri ono mpozi ni jail ono tabadde king wabanga talina wadde tebamulekedde wadde akajiiko ono abadde yeetu ekino ekyangu ekiganda bakitwala tumukwata okweyita kyatali tabadde king king batwala batya amajiiko go ng'olaba anti saagagula nze king nedda toddamu kweyita king naye tusaba kuba waliwo gwe nawulidde awo ku radio ng'ayogera kakati ate obuzibu bwe bunajjira nga muleese obutambi kakati ate obutambi bwate bwo we buvaayo kati biba biwanvuye ntambi naye tusaba bireme tuuka eyo tutuukayo eyo yenna embeera tebatuusaayo eyo kuba era ebya relationship ebyo bibaawo ogenda olaba nti gundi bamutaddeyo naye nga tusaba Malende wakikuttemu bubi naye kikyasoboka tekikyasoboka nza kubuulira tubagamba mutimanya bali abaganda tosaayo kikyo wano kyo nkisizayo ddala tekikyasoboka oba afune amuvinge on Malende afune omupya amuleete nga gwagenda otambula naye mu kalulu anti bakiyita rebound relationship it never works out era wegabanga amatuufu aga Rain ali ku kikyama eyakibwatukira obeera nga ovudde mu relationship you have to give your time you have to give yourself time to heal ayinza okuba yavaamu dda oba yavaamu dda maybe ne public erabanga ebipya biseera ebisinga eddako immediate ebeera rebound kubanga era mu kalulu ne waba azze ng'alina kaadi ne waba azze independent alina okuba n'omwagalwa abantu okubawa yes kakati ebintu bakyabala mikolo gyanguwe mangu ajje n'omuntu ne mukulayira naye natira obuzibu obugirawa ekiri mu bantu the perception obufumbo obuvudde mu kusika omuguwa obwo n'ofunirawo era perception mu bantu ebeera very negative anyway so Shamimu ali mukatu Sebunya oli omulala ali kukiye kuba naye mpulira era mawulire gatambula aga Sebunya abafooli Sebunya Hamza oba ye Sebunya 1 oyo ye 2 ani 2 Sebunya 2 Sebunya 2 ye Hamza Sebunya 2 ye Hamza Andrew Sebunya 1 yani Sebunya 1 ye SBF okay then Sebunya Hamza SB ye 2 Sebunya Hamza ye 2 then on Sebunya Shamiru ye 3 kati Sebunya kigo tuliko 2 Sebunya 2 Hamza kye kitambule wa Sebunya 2 Sebunya 2 era mawulire gatambula nga we twogedde lino eggulire era gava ku social media eyo mbu biri bya mbu nti naye eri bakayimba kabebe maziga agenze by'abantu si byange
biri ku mitimbagano ebyo tubirabireeyo naffe naye we binaaba bikonfaminze binaaba bikonfaminze tujja bibaleetera so Ssebunyattumbu ki ekiriyo nti waliwo omuwala omuto eyayingiridde obufumbo muwala muto anyirira ava eri Chicken gye yagendayo w'ekigali asulawa asula naalya apartment ya milioni 2 buli mwezi naye bwino oyo nawulidde ebintu Faruku n'entya naye emboozi za social media bannaye obeera mu mataala bakuvuga sipiidi mukazi watulema bamuvuze sipiidi ne bagamba ne ku trip gye yali e Bufalansa nti oyo yaliko wulira naliyo nze eyo tewamulabako nze nabiwulidde embu sibimanyi nze nawulidde embu trip ya ddi gye bagendako Rema gye yaliko oba Rema gye yaliko era naliyo Paris era Rema itagenda kulinnya nnyonyi mbu byambu nti era ne Rema omuwala amumanyi embu era byambu mbu.com oba mbu ono wa social media oyo mbu.com kati mwintambuli ennaku nsagala genda Kabalagala oli ku page ya mbu omusajja oyo kwekola ka page mbu kati amawulire ge gonna talina musango talina musango naina mu kooti oyo tukutumiddeko so fe tugajja wa Josh Ruby batumiddeko baganda Mwesigwa Solomon waliwo Josh Ruby waliwo ne Mwesigwa Solomon n'abalala aba mbu.com naffe tuli ku mbu omuwala Rema amumanyi nako mbu muto myaka 22 mbu munyirivu muto mbu w'ekigali mbu kasana wide element y'obuto ngamba omukulu tabeeko kake Mukama Katonda naye ate ebye Paris ng'olimbyemu mbuulira mbu ti Paris yage mbu ne shopping ne yamukolera omwana w'obuwala oyo saabiraba anyway nze nali Spain wali Spain Ibiza saabiraba ate mbu nkubirwa lyembu endala mbuki onzikiriza mbuki family ya Sebufo yagadde omwana ono omuto mbu ne mama bwe yagenda e Egypt ku lugendo yagenda ne ono omuto mbu oba mbu.com gano ga radio katwe wala mugajjawa Sakozi mu stories ensinza okwesonga omwaka guno yeeyo singa evaayo alindaba mulindaba nga kwaba abasatu kuli kagiresi Mukama Katonda muli mu stories etwesunze Mbunyazara oli omwana musuutibwa Mbunyazara amwagala nnyo weba trip aliwo omwana aliwo atugende mama aba mulwadde gwakubira essimu ajja mu kisige kya Pambalasi mbu kawedde mudda mbu.com naye wiki ng'emu oba bbiri tujja funa breaking news mark it from me bannange social media yereetaga aganda anti abaganda bagamba abangi we basonze okyabikira tewali mukka wakubide ku Kenzo Eddie obi wange nali alaba moko weerako naye wenalabya akafaananyi nga alina Jasmine bewahaga ngamba naye alina ebizibu byewuwe Jasmine yawadde omwana ahaga naye Jasmine ebintu ebyo byakola ng'abantu balaba naye alina engeri gyeyamugizeemu bw'ati babaddewa wafiiki Famaica Fiiki eri ali mu maziga mwe muli muhaga Fiiki atakabira ki kataaga n'okujja ku stage kikyati Faruku ani ajjanjaba pressure wano e Uganda Beva Organic anakyo era namuleseyo Fiiki ejjo nga ngenza obbanja sente zange ez'omwezi natuteyo Fiiki amujjanjaba pressure Fiiki ki ekyabaddewo kivulu kyagaanidde ddala obutabo bw'abantu family members bo nga bakoze abantu ebintu including biological mother nga mother is the orchestrator mama nga buli kimu yakipanga biri mu katabo kano era wano ngenda kuba nkubuulira nga referencing akatabo nti Irene nawandiika bw'ati sagala family ya Irene etwale musango nti ndoopa ndebula buli kimu kiri wano it is a disclaimer era nawere simbu ate simbu anoze simbu era nempeebo omukisa buli lwa Monday ku Gossip Live yasomangayo chapter emwemu
paka we kaliggwayo batumanyi na Uganda reading culture yaffe kyali ki of course eri wansi nnyo akati ffe katubibawe kigambo ku kigambo ebirimu nga byatambula naye mande tujja bawayo naye ow'emmeeme entono vaawo osigala ku biri stories ziri wano tolabawo ow'emmeeme entono wano bwe tugenda jako YouTube byetugendamu kati tubola byenjagadde ensembyeyo jako YouTube gwe ng'olina emmeeme entono wano towulirawo abagenda Irene bye yawandiise bye yatubuulidde Irene Namubiru omwana ow'emmamba tugende maachi ekisooka tubuuza atubuulira lwaki yawandiisa akatabo kano why era abantu abasinga badde beebuuza lwaki kubanga Farouk Munono yaffe ey'ekifirika culture yaffe abakulu tebakola ki tebasobya naddala maama ne taata nabo bogenze mu Bible byonna naye Irene yatuuse okudifayinga buli order ewerekereza ebigambo weebityo yonna nagigira nagidifayinga nagenda mu maaso n'akawandiika kiba kitegeeza gwe memento nokola ki vaawo ekisooka yagamba yagala kubuulira mazima to tell the truth kama mbaya ni mbaya her truth amazima ge n'agamba abadde alivinga with a mountain olusozi olw'obulumi pain heart frustration shame uncertainty and confusion ngategeeza nti ebbanga lino lyonna kubanga aweze emyaka nga 3 kubanga atandikira awo nga wa myaka 3 ebyamukolebwako paka ino mu bukulu nti abadde living in Uganda onyambako ebimu abadde abeera ng'alina olusozi olwa okulumizibwa olwa okuyaggayagga olw'obuswavu olw'obutamanya kiddako n'olwa confusion n'agamba abadde akooye Irene Namubiru abadde akooye okusoma fabricated narratives mu mawulire ng'akooye okusoma njwanjwa mu mawulire nga njwanjwa oyo abamussa mu mawulire beebo beyayise toxic evil envious jealous and ungrateful family members ab'ekkabyo abatayagaliza ab'emitima emibi abenge ab'effubitizi abafamire ye ayogera ku maama ayogera ne ku baganda be agamba Irene Namubiru atubulira wayi yawandiise n'agamba nti stories ezimu maama ne abafamire be babadde nga baziwaayo naye ng'ensi egatwala nga amazima kubanga ola maama we ayogedde bwatuge mazima naye nga radio katwe ye waagamba era agamba wandiika okubeera nti nno abaako abamu bazzaamu essuubi abayita mu kyayitamu okitegeera era n'agamba nti ashieldinga ali mu kubeera nga what is shielding okugadinga shielding okutaasa abaana be ababiri abali innocent okuva mu ntalo n'endooliito eziri mu famire ya Irene Namubiru era n'agamba akaseera kano konna abadde yasalawo asirike era n'asalawo aprotectinge ataase maama we obuswavu nga tayagala kubyogerako era maama we biological mother maama we ddala era nga tayagala nakusaniga muntu ayogera ku maama we ekibi era nga avaayo n'amwambalira olwa just obuswavu nga tayagala bubeerewo wabula neyeewuunya nnyo nti no maama kennyini ate yabadde amujajinga obulala era obubi ennyo judgment embi badde bate wa maama we ate nga yali muprotectinga n'agamba nti maama n'abaana Irene baazadde ababiri abalenzi abadde nga abakijjani n'agamba n'okugamba nti nno ne ba step children abalala aba Irene ba step children nga nabo maama abatuuza mu meeting n'abagamba tukole bino na bino tubikole Irene nawo chapter esooka yino
Mama watu wabadde. Bya Irene Namubiru katabo kakano My Mother Knows. Tewali kyoyongeddemu tewali ki. Kyotoddeko. Chapter esooka. Chapter esooka gambe etya. Okukula kwange. Emyaka gyange egyasooka. Atubulira ku bazadde be. N'agamba azaalibwa omukyala Justin Namwanje. Naye mu kumuwandiika yamuwandiise A1 Justin Namwanje. And the father Mr. Fred Mubiru. Tata amutaddeko ka title. Ono amusede one. A1 Frank Antambi, for example, A1 Frank, A1 Namwanje Justin. N'agamba nti ye mwana yekka eyazaalibwa mu bufumbo bw'abo ababiri. Mwami Mubiru na mukyala Namwanje ye mwana yekka yabuzaalibwamu obufumbo obwo. N'agamba bati bano bombi baagera ne bazaala balina abaana abalala bifo kumuzaala mu bufumbo obulala. Era ye baamuzaala ne baawukana ate ne baddamu ne bagenda mu bufumbo obulala bombi. Kati ye mwana omu yekka mwabo baki mwabo ababiri. N'agamba Saakutte yakula na kitaawe. N'ekisinga okumuluma nti taata we yamumanyako linnya lyokka owo nga wezezza emyaka ng'esatu ena. Tewaliwo ku bano maama oba baganda baabakulu bamubulira ku byali bikwata ku taata. Tewali n'omu oba okitegeera. N'atubuulira ku bajjajjaabe abamubeererawo era yakubye n'akayimba nga yeebaza jjajjaawe ndoza mwakawulidde. Yes. N'agamba bo baali babeera Mbale mu Eastern Uganda. Bajjajja nga gye babeera era babeerangayo. Yalina kazini we abakizibwe bamuyita Antonita gwe bakula naye nga bato. Antonita maama we azaala Antonita muganda wa maama wa Irene. Kati yamuzaala muto ng'akyasoma Antonita. Kati ng'alina okuddayo okusoma so omwana bajjajja ne bamukola ki yamutwala. So beesangayo ye mwalo omukulu nga bali abawala abasatu n'omulenzi omu. Amanya ngenda bba nga babuulira wano. Maama nga ye mukulu. Maama ng'alina sister we bali bamuyita Brenda bamukaza kulya Maama D. Mama D. Bo balamu bali basigala babiri kati abalamu. Mama wa Irene nono Mama D. Bana babiri baafa omuwala n'omulenzi. Omulenzi oyo Anko Kabanda. Mama D muganda wa mama wa Irene. Yes, bo babiri balamu. Tugende. Era maaso eno balina bye bakola njabamba buulira. Kati Anko waabwe, Anko wa Irene Anko Kabanda ye yafa bambi. So Anko Kabanda ono naye baamusanga ye Mbale mbajjajja baabwe nga muto 16-17. Bano nga bali mu bufumbo eno. Kakati la maama oyo yalina sister waabwe oyo yafa nga bayita Maama Nola oba Anti Nantume. Anti Nantume oyo abaana be yazaala bonna yana abakasukira bajjajja. Mbali ebya Irene. Nadda kuma yamuyise my mother's new boyfriend. Bwe yafuna. Maama we naafuna. Nafuna omusajja omupya. Otyo. Gwayita new boyfriend. Oba my mommy's man. Omusajja oyo oba omwami oyo saawa zino ambi yafa naye. Yali bali babeera Makinde Makaawo. Era mbu maama yagambanga Irene amuyitenga daddy. Ono mwami omupya. Irene ye nga asalawo okumuyita Uncle. Embooko ng'evuga. Irene ng'agamba ye erinnya daddy nga taluwuliranga kubanga teyalina taata. Nga tekimulijjukira omwana omuto aba alina biga ku stage esookerwako. Kati tekimuli muto ye nga buli ssaawa amuyita Uncle. Now Irene ekisinga okwewuunyisa wano atubuulira n'atugamba nti bombi maama we biological Makindi awo ne step father we nga tebakola. Maama we nono boyfriend omupya nga tebakola babeera waka nenga tebalina abaana. Otyo. Ne yeebuuza bali babeerawo batya. N'ateekawo akagambo nti your guess is as true as mine. Nakitulekera awo. Banna. Bali bakola biki? Akitulekera nti kyolowooza kyekyo kituufu. Irene waawandiika. Taata wa Irene yali alekise ku maali nga oli amuzaala. Twagala gesinga baali balivinga batya. Oli yagenda mu bufumbo bulala naye. Kati bana ababiri nga yeebuuza baali bakola ki n'agamba kyemulowooza nange kyendowooza. Irene agamba kyasinga okumuluma nti bano taata oyo muzaala mwami Mubiru n'omukyalo ono baali bafumbo bampeta. Ne Irene bakimukweka. Irene yamulowoozesa nti no she was a bastard. Ba bastard bamanya abaana abazaaliddwa mu bwenzi. Oba okitegeera. Yani bagamba Irene nti ono taatawo step father yakujja emannyo g'empologoma oli yali mubi nnyo.
Okay. Ngaye tekyali kituufu Irene wagamba abula nga bagala okumukyayisa tata weki tata omutuufu. Irene akunyumiza nga ali mu P5 awe Makindi. Ho agamba ati uliriza wano. Irene yali omwana omukulu awo mwaba abali abato abali bakyabiri Makindi. Mu buto myaka obera nga ogwokulira banno nemba muri emyaka 10 gwobera keyateeka. Emirimu gyonna abera nga yagikola egyewaka ewaka ali mu kutunyumiza ewaka wali very disorganized, very untidy. Buli saawa yonna cha toilets nchafu. Waliwo kyayogedde n'agamba nti ng'asanga menstrual blood buli wamu ne sanitary pads ezikozeseddwa. Akusigira ekifaananyi kya we yakulira we Makindi wa maama ekyaliwo obuchafu nga be baana baliwo tinga wa complainingako kugamba kuba ne bannange biki nga mugamba totusiriwalirako weeronda nnyo wegeziwaza nnyo wenyinyala ng'embooka enyooka kwegamba ne bamufuula endogoyi yamufuula endogoyi. Naawe maama we atuuka n'agenda e Bungereza ku kyeyo n'amulekera step father. Step father atamwagalako wadde n'omulundi n'ogumu okusinziira ku Irene. Era mbu amawulire ga maama we okugenda e UK yali amaze ebibuuzo ya P70 yategeera kwagenda okukomayo ka maama takola ki maama taliiwo. Maama n'amulekera omwami oyo step father erinnya litalyogera n'agamba nti omwami oyo waluno kati wasinga obuzibu okuwuliriza. Step father gwe yamulekera new boyfriend wano wasinga gwalaba wano wasinga okuleeta ennyiike wano n'amukola atya new boyfriend nti step father nga tayagala wadde kaleekaana waka any noise yazimbawo whatsoever wabula nga bali beebuuza tata nga tayagala biwogga na lwaki. Step father ono bamuleeta mu maka ga maama we bamuwasa maama ye yaleeta step father waka oba maama yagende wa step father. Maama alaka yagende wa step father Irene gye bamutwala era Irene amugaana mama step father agaana mama wa Irene okujja naye bano mwana mujjana namusindikike kumusindika embaale Irene ajeno later nga ali mu P5 kati P7 etuuse mama agenze ku kyeyo amulekedde step father wano wasinga obuzibu. Tuli ku chapter 1 Irene agamba ensonga lwaki omwami yitagala noise name ng'abeera mu bitabo asoma. Ebitabo byasoma Irene realizinga nti zaali pornographic magazines. Ani new boyfriend tagupise gwali weguti Irene wagamba nga beebuuza bakitagala muntu abuggana. Omusajja ono gyali yafa yalabanga pono bu magazine ne novel. Alex mukulu mpozi yagamba ata olaba pono kati omwami obwo bu magazine obwo obwakinaakukka bu playboy bwani nga bumunyumira wawa abasinza okunkabya amaziga nti omwami ono teyafanga nayo kubukweka nga making sure nti Irene naye alabako abulabe kati wawa n'awalala bamala obulabe mbulumu Irene namulira abalongoosa ennyumba. Twogera ku Irene wa P7 gya myaka meka 12 12 abasunya amabe 12 13 atala kakali kawala kalungi abane sawaze webale kali mu kulongoosa wakajukira ke kakulu nga kakutamiriza kati omwami nga yesibye tawulo new boyfriend mama tali walibwa Bungereza omwami yesibye tawulo naye nga bwato yaberanga ewaka nga tabera mu saati ayamba tawulo nadalimba naddeeri mama gwe yalekera Irene lumu Irene namubiru abalongoosa ennyumba asiimuula ng'alaba semu omwami nga yeesibye tawulo Irene agenda okutunulayo bw'ati nga ku maaso g'omukulu gali bwe gati amoga nga mukulu kyala amoga step father atunulira akaana mbu Irene agenda okutunulira bw'ati enkaliriza ng'omukulu nti asituse nga semu mu tawulo kati tukome wano olwaleero naye nga byonna tujja kuba tubibaleetera ebyenjaga sitole y'enjaga yali etya ndowooza byonna mwebiri biyitirivu nnyo byonna setup zajja zitya byonna nalabyemu simanyi ne bya HIV simanyi biki byonna ogenda kubanga
tujja kufunangayo obudde ku Monday ngambayo chapter chapter by chapter. Yes. Naye kati gwe oli waddembe omunenya kye yakoze oba okweteeka mu ngatto ze n'osaidinga naye. Naye nze so amusalira musango ate sisobola muwaana nti kye yakoze ki. It is about her. Wabanga akifunamu ye ekintu kye yayagadde kikola bw'atyo. Nawe oli waddembe okufa n'ebyama byo oba okubyanjula bibeeko. Kuba Irene wanagamba nti ye ne wabanga waliwo omuntu omu yekka afunye ngwa savings, it is okay. Irene agamba n'ogamba kaliya ye ne weefa. It's okay. It is okay. Eya music ne weefa yejjeeko kyabadde akalinze ebbanga n'ebbanga. Okitegeera. So yabadde ye mu malirivu ekimala okubanga afulumya akatabo ako yategedde ne backlash kayinza okukola naddala mu society yaffe abali conservative ku nsonga ezo abazisirikira ne tufa kisiiri nazo. Naye nga out there families are doing things ku bantu ebiri wicked ennyo. Whether mama whether tata tulabe stories nyinyi bannaffe abakuba ekyeyo nga sindika ssente yamuzimbira akayumba asindikidde mama n'azirya tata n'azirya. Tulengedde stories z'abataata bakutta abaana baabwe ne baba rape ne baba defiling gye ziri okiraba. So there is a lot ebi happening mu families ebiri very wicked. Abantu nga bambagudde n'eddalu abamu balogeddwa abamu battiddwa byonna. There are so much. Kati abantu bajja kufana bulumi mwe mugambe nti ate kikyakoze kikyamu nnyo. Byonna bireese wano. Ne Yvette naye mwali bonna kate baganda byakutta omukuomu ngenda bakuleetera Yvette naye mweri Esawu wuuno Yvette gye mmanyiko naye yagireese ne Japan eryato leke Victoria boat obali embankuwa wiiki ejja tuzze ku lyato obankuwa enjaga kuweki kyonna kyolagala kyenja okuwa tudde ku yanjaga tudde ku ya Yvette kyonna kube ya Yvette nayo nkambwe webale nnyo eyenjaga nayo mweri ya boat cruise na nani ne wasajja bali nani bali abakulu baalimu okay then erine ettaka lino eragala okumusa ne Randisaga eyo nayo weeri chapter okitegeera then abanyumirwa music njabala yitira ku sound of music asinkana ta Juliana n'ebirala ebiringa nawe mwebiri pages bisapa ya katabo nange mpisengamu tugenda okubeera nga tujja wano ekintu kibeera nga kiri malidadi sana kakati ebintu byonna tugenda bibawa tugenda kuyanjaga tugenda ku Japan abantu banatulira mu comment section gye bagala mutusabe mwagala boat cruise mwagala Japan mwagala ya Yvette mwagala bano baganda ba Esau boya bakutekanywa yakutekanywa naleta bibamukola basebo ne banyabo akatabo kano tujja kubanga tukabawa tujja kufunangayo olunaku week tukwate nti tuleme gatagana mu birala copyright yatuwadde of course tuberenga abantu of course zinagala mpeyo olunaku week ngenda kuwa kalwa akatabo gasigatta mu birala ate biki mu comment section mutubulire mwagala njaga tusooke ye Japan tusooke ya boat cruise tusooke ya Yvette tusooke ya mama muri sakakanya mwagala wa mama taye mungi yes chamagero naye namulabyeyo nga ebintu ndoza byatambudde malidadi sana ebukolo bwatambudde bulungi naye nga bwe kitebwe kiri Irene nekagala sakozi yigiriza abantu baffe kati Irene kino kyakoze ng'ovudde ku story gyatubulidde eri muno ne buno bugagga sente buno bugagga abantu balina stories ziri eyo bazituulidde lwaki takoze ne movie kati kano okalaba kana katabo nga we kali singa abana Uganda babeera interested mu ko ntugenda kuba tubasomera wano ku Gossip Live omwana ajja kuva eri ddiru eveeri oba Netflix Africa oba bikoze bitya Netflix esobola omuzanyo yes ate sereb webale nnyo sobola omuzanyo eno seringa sirimu gundi family wabalyamu sente webale nnyo abazanyemu ne movie n'abatunze butunzi just story nga balaba bagenda ogizanya Netflix egenda mugira kako Netflix kena jako mu East Africa bakati eri Ghana na South Africa eri Ghana Nigeria South Africa nnyo kebanaji tunwa bulungi kuba ali wazi webale nnyo kaneri gyali ebufalansa eyo zi Canal Plus zanje ziri okugitunza akatabo kano wekati ne bakuwa millions of dollars kati abayibi baffe munamwe mu picking up stories mwe mukuzituulira eyo muzikolemu akatabo
you will monetize. Muzije mu bibozi bozi. All right. Zibe tumalirize. Yes, tumalirize banenga bajukiza banaffe aba Biva Organic emmere ddagala bagamba nti no gwe abaami ka wake up call bannanga abegaya abatwala mu kisaawe abakozesa enkola ya masturbation bane mberenga mukozesa Biva Organic mugendeeyo bana balina endwadde endala nga allergies abakolola abakuba emyasi senyiga atagenda okuziira asthma okusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo abakyala abali embuto nga muwandawanda mulina body fatigue waliwo boosters ezionenga nazo ziri organic abalina lung problems abalina sinuses abalina pressure abalina amasavu mu musaayi abakyala abatalina mabeere nga muyonsa ayagala okugejja oba okukoga omulwadde ng'oludde ku ddagala abaana abato n'endwadde zonna eziyinza okukujimba beera ng'ogenda ku Biva Organic Dr. Senjobe gyali ajja kubeera akulinze mu kusooka kumukubire ku namba 0702 75 070275 4502 ne 0773 4550 ye Biva Organic esangibwa awo Mengo okuliraana Bulange ekizimbe kiwanvuyirivu kya green ojja kubeera okiraba bannaffe aba muno watch ye kyakugamba nti ku mitwalo 3 buli mwezi gy'osobola okubeera ng'otuwaayo that is nusu 10 buli lunaku oberenga weerolera films z'aba VJs ba Uganda bonna muno wa kikuŋŋaaniro eri aba VJs okutuusako films empya buli lunaku saako n'enkadde twogera ku firimu empya ka F1 kafulumye abanyumirwa Formula 1 mwana mulenzi Brad Pitt yakoze ka movie kata F1 the movie Formula 1 yes Formula 1 the movie kalungi kalimu Brad Pitt oyo VJ Junior ne VJ Oliyo bakatuddemu waliwo ne films endala abanyumira court drama abanyumirwa court waliwo gye bayita Jagged Edge gye kali then it's about Benjamins we bought a zoo nobody to ne hostage eno ne series bayita political drama series bagiyita hostage so muno wachi yeyungeko ng'oyita ku masimu abalina Android genda downloading app yaffe ku Google Play Store abalina iOS genda downloading app yaffe ku iOS ku App Store abalina Android TVs era genda oberengo downloading app yaffe namwe abateegera ku kitimba genda ku www.munowatch.com chap aba H&K Pro Cleaning Solutions bo bakyaliye bunnamwaya okuliraana na bunnamwaya police station ne Mukono gye bali na suit kanana abagala okubanga babayoyotera n'okubanga babalongoseza amayumba gammwe kibayita full house cleaning tebakomaoko abantu ba cleaning ne sofa sets neza ziddugala zitya sako ne carpets pavers nga zino zola bazikuubira ddala ne zibeera nga zidda buto amategula n'amabaati kibayita rooftop cleaning bagalongoosa bakola full compound cleaning n'omubeeramu ki mu lujja bakirongooseza ddala nammwe abalina ebizimbe ebyenjawulo kazibeere hotels oba hostels nga mulinamu furniture ow'okulongoosa bano bannaffe bakafulu kuba ku namba 0752 840308 ne 0706 85 2524 Manot Haven yekyaliyo eya BNB enaali agala okubeera ng'owummulamu bagamba ki bannaffe abava ebweru w'eggwanga tulina package yammwe atuwa pikinga kuva ku airport n'ogera n'owummulamu bino tuyagala kutandika ne tonnategeera tuyagala kusumbuwa baŋŋanda security weeri bagana okuntwalayo ngenda kutwalayo wiiki eno eya BNB obeere ng'owummulamuko it's a home away from home buli kyeweetaaga mwekiri okubeera nga okozesa n'obeera ng'onyumirwa kuba ku namba 070155 8133 nabaganda bange abavaako ebweru w'eggwanga eyo abali e Canada bannange aba smart access bano ababatuusaako frozen matooke abantu abali e Canada abagala okulya ku mmere yaffe eyawano bano bakuwa frozen matooke frozen cassava frozen sweet potato erumondo oyo frozen fresh beans frozen fresh katunkuma frozen maize vanilla maganjo maize mira maganjo millet flour muzigo nsene ne groundnuts royco blue band ne mukene odalinga kati ne aba smart access awo e Canada obere okubye ku namba eno ebintu bigenda kutuukako ku lugi bakonkona bukonkonyo yabikuwa mu budde tewali kuba ku +1 437 332 7894 kanjiddemu gumu +1 437 332 7894 beba smart access ate nga bakolera ne catering nti oba ino omukolo eyo obayita buyisi ne bafumbira abantu eddigobe eri wano e Uganda ne muleka okubanga mulya KFC buli lunaku abasembereyo ddala
Otomaliriza okuba maji. Nedda KFC olumu ejiragira mu Kentucky Fried Chicken. Olya ku mmere eriroko embeera n'ebeera etambula bulungi nnyo nyini ddala tebamanyi Luganda aba KFC. Banafa abasembayo beba Muna Herbal Mouthwash amanyu gakuluma oba gagoba galimu ebituli nti bosaya ekinyogogo bekyokya gasanyalala bosenya ebibuno bivaamu olusaayisayi ogayiza ludda lumu obowunya akamwa sanyisa Muna Herbal Mouthwash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amaanyi eza buli kika wegendereze tebakuguza kipape ky'eddagala kakasa nti nebaguza Muna Herbal Mouthwash Muna yakasibwa National Drug Authority era ali mu pharmacies and drug shops mu ggwanga Uganda abali bali Uganda musange mu outlets ezeeta ebintu ebivaako e Uganda nayenga kale ku ground ne Rain ndi naye Rain muntu waffe Rain ndi naye mu kalulu Rain muntu waffe kama mbaya ni mbaya Rain muntu waffe katumusabire katusabe afune card eyo naye nze ndi naye katumusabire ekijja kijje ndi ne Rain obalaba kati olaba ntambi generation ye tulina banafu wagira abaffe era betuze nawe betuwangadde nawe ne Mehmed Sereko balina gundi zaabwe bakubira amasimu nomugamba muyingo bantereyo kabasale muyingo ngamukola ki kati nze muyingo simukola ki si generation ya nange kampagire ku generation ya banamulindwa betuwa hawa Flavia egomba Flavia waffe anange nandyagadde nnyo aba generation abamanya abantegeera nange bentegeera akasimu n'omugamba Rain kiri kitya olundiddemu olukwe oba nedda kituufu nze kyekimpagiza nange be baffe abo bajje bayingire ekintu so Rain tuli naawe naye nga oli wabeera Tata Lubaga ye Tata Lubaga ono abeera mama Kampala kiba tekigwa kyaba kyawedde bas private mikolo not confirmed naye nga wekityo wekiri wekitambula so ensonga bwezityo bwezirindooza tusibule naye webale nnyo omulimu gwe wankolera wagenda n'ogamba abantu in fact gwe waliwo webale nnyo webalire ddala abantu bankubira nga bagamba ntambi vidiyo yakoze vidiyo embeera teyali nnungi naye banaye mwebale nnyo mwenna abasindikira obubaka mwebale nnyo mwebalire ddala abantu balaba vidiyo yo nebatandika okunkubira jukira nze nali sipostinze naye nga webitwe byali waliwo akavuyo waliwo abajja akavuyo ne katandikaawo ate abamu bannalumanya twali mu restauranti ne tulugwamu kitegera naye nga ensonga wezityo bwe zaali naye nga tubasaba bannange mukuume eddembe ate n'abasirikale omuntu wakunnyonnyola nti kino bwe kiti abantu ate abalina amayinja si bakambwe nnyo naye bano abalala abatalina mayinja kyanaku nnyo nti zibeera oda nga zivudde eri nti bakole ekyo abamayinja ate owamayinja yali mukakka mumuleke naye ate bano abalala bakaawo naye ate abapoliisi mu ekyo ekikwekweto ate bo balino poliisi yo terina kyekola naye bano aba military babeera ku orders kwagala kuteekawo nsasagge sajja bakambwe nnyo niwo omunnyonnyola nnyo naye nga ensonga bwe zityo bwe zaali webale nnyo webalire ddala era njagala bagamba ndi fine jasi lwakuba nti zino batuuni tezireeta mabwa kati zireeta pain munda gwe baali bakubyeko batuuni ndala pain ebeera munda tebeera wabweru so naye nga bwe kityo bwe kiri ngenda ndi fine actually ndi fine temubaako kyemweralikirira ndi fine ngenda kubeera fine naye nga omukyala ali atya aliwa omukyala ki bano bakyala kimpadde betuwulira abatigomya ebyalo oneyakukima ku kooti aliwa kooti nali sitegeera bulungi bantu bajja nali obwongo ngenda ntereera naku bbiri kati sente alright naye nga gogo bamuzise ebamuzise sinakutegeera gundi yagenda okutukiikirira kuki ate Bruno simanyi oba yamaze n'agenda ensonga za gogo zikyali mpanvu yafaaki bagamba yafaaki yafa oba yalina bulwadde ki mukazi wattu ate ne yamukozesa bingi agenze mu crusade embalala atuuse wano mbw ali ku media tour yali asasulwa yali asasulwa okumukubisa naye nawulidde mbu ne ssente zaali badde zibuze omuntu abadde ku international gig okubanga tabaddewo na kasente kati awo ng'omanya mulimu abagezi waliwo baliira mu ggogo kati manager yalina okubuzibwa ebibuuzo ebyo baali bamuleese ekkuba bintu yava e Rwanda n'agendebwa embalala okukola crusades zaabwe za gospel n'akuba yali yalina ku 3 crusade we yava eyo ng'alina oyitira e Kampala ayongere okupikamu n'apika
naye nga ate yaba yakatuuka e Kampala n'alwala ne babugayalirira obulwadde alaka yali akooye fatigue ebaawo naye abadde alya paka wadde bakakozesa ate yamukozesa nnyo nga ate obulamu bw'abantu era weebatyo sitechaye tebubeera bwakukwatanga kyatika mukubisa n'omuteeka ku live essaawa nga 7 n'omugjayo enkyalina ku Crusade bw'omugambye byali bingi kiraka bambi fatigue ye yamutta n'omuntu byali bingi nnyo byali bingi naye Mukama Katonda yamanya ekisinga bambi kusalawo kwa Katonda kyekyo kye yaleeta. Alright banange mwebale nnyo mwebale ddala. David Platinum agamba ki? David Platinum yagenda ku kitebe n'akubirwa president wa NUP principal Bobi Wine oluyimba bamufuwa sente empitirivu yaweza akakadde oyo omwana David David Platinum from Shalom Music wa Shalom Music muyimbi wa amaanyi yakubya akayimba lyrics zezo storytelling yagirina eddoboozi alina vocals kasuka kalira bannayuganda waliwo olumaka wabawo talent ejja ne kati guno David Platinum yakubya oluyimba lw'enkyukakyuka n'abafunye ku masannyalaze ga Nuupu nnyo lupiikinze balukozeemu challenge zirimu 2,300 lwa just week emu mukalulu analya ku sente abalina ozirya mateeka yali yakalutandika bw'ati principal NUP Bobi Wine amuweerawo ati yawuliriza music kali yalina musical ear n'akitegeererawo teyamulinda nakumalayo mbonno dakiika n'atandika yakitegeererawo. That is how beautiful the song was olw'omuyimbi David Platinum naye ng'ava mu Shalom Music nawudde Shalom enkoko zebaziridde aziridde ate zafudde wa zafudde zonna enkoko 7 faamu ye musajja ate alina faamu awo empigi ng'alundirako awo baziwadde butwa zafunye kirwadde kyazo omulundi gumu ne kizikuba ne zigwa zonna sole bambi kati kitegeeza bazisudde era balina zisuula tusambira nga ndwadde balina ziziika kuba nawe waliwo abazigula nga nfu ezo ezifudde ne zikoma weno mu saturation banenga tulyalya mbu waliwo abazigula I know ne kati enkoko 7 bannaye nade mayi waliwo omutujjo yaziyingiddemu bwabadde bulwadde naye olumu yatebwereeta bokka wabeerawo olumu abantu ababi abamutambulirako aye nawedde yagenze bukanago yagenze okwetambulirako nakumanya mituufu kyeyassa enkokozi okay alright mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next